Omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ategeezza Obuganda ng'omwaka ogwedde 2025 abantu ba Buganda bawaayo ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 9,4,4,50 mu nteekateeka y'okuwagira emirimu gy'Obwakabaka nga zino zeeyongerako ebitundu 16 ku buli 100 bw'ogeraageranya ku ezo ezaakuŋŋaanyizibwa omwaka 2024. Mu mwaka oguwedde era entibya gy'ennyanjulira Obuganda obwa 2025 abantu n'emikwano gya Buganda bawagira emirimu gy'Obwakabaka n'ensimbi eziwerera ddala akawumbi kamu n'obukadde 953 emitwalo 54 ne siringi 4. Ono alambuludde ku nsonga 5 z'agamba nti ziyamba ennyo ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu luwalo okweyongera buli mwaka. Obunyiikivu n'obuyiiya mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu saako abalezi abaseesa n'ekitongole kya Ssaabasajja ekya Majestic Brands. Tubeebaza nnyo nze ng'omuwanika mbeebaza nnyo. Ensimbi ez'oluwalo ziva mu bantu ba Kabaka abakiika mu miteeko egy'enjawulo nga ku mulundi guno eggombolola 169 ze zaakiika embuga mu mwaka 2025 ng'amasaza ga Buganda ebweru wa Uganda 10 ng'ate amasaza ga Buganda ebweru wa Buganda 5 ebibiina eby'abavubuka nga Nkobazambogo, amasomero, ebibiina by'obufuzi, abagenyi ba Katikkiro, abantu ssekinnoomu n'emiteeko emirala. Oluwalo lwatikkulwa wano twatikkula emirundi 38 era emiteeko oba ebibinja oba groups z'abantu abaleeta oluwalo be bano oba ze zino. Amagombolola ga Ssaabasajja 169 gaakiika embuga n'oluwalo. Amasaza ga Buganda ebweru wa Uganda diaspora gaali 10 agaakiika embuga n'oluwalo. Amasaza ga Buganda ebweru wa Buganda mu Uganda 5 gaakiika embuga n'oluwalo. Wabula ku mulundi guno essaza ly'Ekyaddondo lye lyasukkulumye ku malala mu kuwaayo nga liddiriddwa Buddu ate erya Busiro ne likwata ekifo ekyokusatu. Kyaddondo yali empanga nga bulijjo n'obukadde 406 n'emitwalo 54 mu 1,000. Buddu ye yaddako n'obukadde 315 n'emitwalo 906. Busiro yali yakusatu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki naye yeebazizza nnyo abakulu b'amasomero n'abazadde olw'okukkirizanga abaana baabwe okukiikanga embuga n'okuwaayo oluwalo kyagambye kino kyongera okussaawo essuubi mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Omwami w'essaza ly'Ekyaddondo Kaggo Haji Ahmed Magandaazi ku lw'abaami b'amasaza ategeeza nti oluwalo lujegere lwa maanyi nnyo olunyweza obukulembeze mu Buganda era oluyunga obukulembeze ku bantu. Mu nkola y'oluwalo luba lunyweza obukulembeze okuviira ddala ku Katikkiro okugenda mu baminisita okugenda mu bamasaza ab'eggombolola ab'emiruka awamu n'abatongole. Ekintu ekigenda okukiruka okituusa wansi wammanga obukulembeze bukoze eki bunyweredde ku nsonga eyo. Ono yeebazizza obukulembeze bwa gavumenti ya Kabaka olw'okubalungamya obulungi ennyo bo ng'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okulaba ng'enteekateeka ey'oluwalo eyongera okunnyiikira nga yeebazizza abakulembeze ku magombolola, emiruka n'ebyalo olw'obumalirivu n'obwerufu okutuukiza obuvunaanyizibwa obubasuubirwamu mu nteekateeka eno eya luwalo lwaffe. Okusookera ddala ekirowoozo ekyo oba ekiteeso ekyo kiyita mu kabineeti kitegeeza kabineeti ekuŋŋaana wamu ebeenywezezza obukulembeze bwayo n'eduumira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka okugeza ng'oluwalo. Ekiva eyo ne bakiguza ab'amasaza oba ne bakiragira ab'amasaza kati ab'amasaza ne tukyongerayo mu baami ab'eggombolola, abaami ab'eggombolola ne bakyongerayo mu miruka ate ab'emiruka ne bakyongera mu batongole nga kyonna boogera ku luwalo ate abatongole ne bakyongerayo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abasembayo wansi. Omumyuka wa Ssebwana asooka omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Busiro Dr. Seruyange Grace ategeeza nti ensimbi z'oluwalo ziyambye okutuusa obujjanjabi ku bantu ba Beene okuttira mu nsiisira z'ebyobulamu. Ziyamba nnyo mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka okuweerera abaana basanyusa ebiziga bw'emmengo era ne mu kkowe eryo ziyamba nnyo mu nteekateeka z'okugaba obujjanjabi eri abantu ba Buganda. Ensiisira z'ebyobulamu zino zimulaba Kabaka zijjanjabiramu abantu. Ssente ezo ziweebwayo amalwaliro mangi gazimbiddwa
ate Yentege Benon Sempala omwami w'eggombolola Mituba 5 Kawempe ku lw'abaami ab'eggombolola zonna ategeeza nti Oluwalo nkola ebayambye ng'abakulembeze mu Buganda okutuusa ku bantu obubaka n'enteekateeka ez'Obwakabaka ez'enjawulo era ng'onayongerako nti Oluwalo lubayamba nnyo okukuuma embuga ez'amagombolola nga ziri ku mutindo era nga ziyoyoteddwa nga ziteekeddwamu n'ebikozesebwa. Kyokusooka kye tunyumirira mu Luwalo tubeera mu kufeffetta n'okulaba nti okuŋŋaanya ssente ziyamba Obwakabaka naye ate kireeta enkolagana wakati waffe n'abantu abalala naddala bwe tuba tutuukiridde okulaba nti baleeta Oluwalo era abantu n'olabira ddala n'okumanya engeri ki gye baagalamu Okuganda. Kiza Peter ne Zawedde Hindu be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.